Abaddukanya ekizimbe kya Lord's Tower bakukulumidde akakiiko ka Paalamenti ak'ebyobuzimbi okulagira okuyimiriza abapangisa baabwe bakyamuka ekizimbe kino oluvannyuma kisanga kiriko olwatika ku mwaliro gw'omukaaga. Munnamateeka akiikiridde bannannyini kizimbe kino Lasson Mugulume agamba nti akakiiko tekasobodde kubawuliriza newankubadde nga baleese empapula zonna ezibasabiddwa ezikwata ku kizimbe kino. Incident eno yaliwo ku mwaliro gw'omukaaga 6th floor just piremu eyo yafuna obuzibu twayita ba contractor baffe ne tuyita ba engineer baffe ne bakola ebyali byetaagisa pire eno okugikwasaganya in an emergency situation. 2 bagenda mu maaso to ensure nga bakakasa nti ekizimbe kiri safe ne bakola tests. Mugole agamba nti olwatika luno balulabadde era ne bayita ba engineer abasobola okukola okunoonyeza ne bakizuula luno tesobola kubaako bulabe buleeta eri bantu. Bano okwogera bino badde balabiseko mu kakiiko akakulemera omubaka Robert Kasolo. Reports ze baatuwa zaali ziraga nti okujjako eno kola omwemu ebintu bye batestinga byalaga nti ekizimbe kiri safe. Era ne tutandika okuwandiikira ba regulator KCCA, National Building Review Board yatuwandiikira era nayo ne tugitegeeza biki bye tuli mu kukola. Wabula ssente w'akakiiko kano agamba nti akakiiko kasazeewo oluvannyuma lw'okukizuula nti obulamu bw'abantu abapangisa ku kizimbe kino buli mu buzibu. Ono era agamba nti babadde baagana kumanya ani nnyini kizimbe kino abakungu bano kye bagaanye okubannyonnyola. Naye ekiriwo nti ekizimbe kyafuna obuzibu n'olwekyo tubasabye abali mu kizimbe basooke bakole ki bakifulume. Bamale okikolako kinaaba kitedde bajja kubawa certificate of occupancy endala. Naye bo baagana ne bagenda mu maaso ne bakola remedial works ezibata KCCT ya approvinga ne bagenda ne balekamu abantu abatenants bonna kubanga ekizimbe ko kifuna obuzibu leero abantu bafiiraawo akakiiko kaffe kagenda kufuna ebizibu. Mwabiwulira mwagendayo mwakola ki? Ekiragiro kino era kiwagerera n'omubaka ow'Ebukanga Nathan Byanyima. Tetwandyagadde bokka bennyini bakole ki remedial works nga tebalina regulator kubanga n'alina views endala osobola kusanga 6th floor y'omusanvu oba y'omunaana naye erina ki ekizibu. Akakiiko sabbiiti eno kasudde okusinkana abantu ab'enjawulo okuli ekitongole kya KCCA ssaako n'akakiiko akakwasaganya ku by'okuzimba mu ggwanga.